Okay, thank you so much okubanga oli naffe gwe ssebo oba nnyabo atulaba from wherever you watching us. I want to say big up on yourself. Thank you so much. Go wenna afunye bewakedde ku macyango oyagala ofuna mu lunaku yongera okwebaza Mukama Katonda because waliwo atabifunye ate gwe atabifunye totekako nnyo Mukama Katonda mbeera because lwe wabifuna tewamukubira simu Mukama Katonda amaze nembifuna so keep calm. Yeah. Amanya n'eddoboozi bambita Simple MC, of course nina omukyala the forbidden fruit abasinga gye bettanira. The forbidden fruit abasinga gye bettanira. Kyogere bulungi, kyogere nga forbidden fruit kino n'omusajja atoveri ogamba forbidden fruit abasinga gye bettanira. Dakiika ezo otandika okwejjusa. Basobera ne ssente. Kakulu. Bambi. Lyaka tojanga ozunga n'amapale go taata gasigaze. The forbidden fruit abasinga gye bettanira ye gwendi naye Apolian. Lian mulala naye. Nakayiza muwala wa omwami n'omukyala Settaala. Abava mu kika ky'Abakasujja. Jjajja Afrika Sujja. Kasujja mpeze wa kika kyekyo. Ndiye. Wedira tusulumba busulumbi. Temukola ki? Tetutula tusulumba busulumbi. Sitofu. Ogwo mbwala bukusaana osulumba busulumbi gwe. Naye nga thank you so much ladies and gentlemen. Nyongera otutumira ku mwenna abatuwachinga. Ate mwenna abatuweereza feedback. Thank you so much. Abansaba enamba ya Apple buli kye mwagala mukiise munze. Kituufu. Yegwe anko yegwe kamala byonna. Nkwesize gwe nkumanyi. Kiwedde. Kale onako olwaleero tuzze ne story esinze ndoza esinze trendinga buno omwezi. Yegwetise anti ngambe era yegenda kwati waliwo yagimenyewo. Ozo mu January twalina ni waliwo twafunako pasita. Eno story ekyasi nedda. Mwezi gwedeko nga eno story bagisiza. Omusajja ya Masaka. Now, tugenda kwogera ku story ya omwami n'omukyala Nsambya Furnitures. Abakazi abali eyo banemulekerawo okutijja. Essente yebeere yiyo. Bannanga abandi bazinesa mulekerawo okutijja. Essente yo ebeere yiyo. Anti era kyembagamba. Omukazi yali agamba mulaavu. Sokoleke. Kale. Atunali awo. Abashiramu. Ondoozo otegedde leero ani anze ali kusaidia zekka wanene. Abasigadde. They are just bypassers. No. Kale, Jono Quality Properties atuteekamu ensimbi nkugamba mukwano kakadde kamu n'ekitundu ogenda kwera nga weefunira plot. Tuyina Kiyunga, tuyina Gayaza, tuyina Kalaji, tuyina Naggalama, tuyina Nakifuma. Ate ne ku Masaka Road kukyaliko plot wazinda wa 2 oli wa mukisa okuzeewangulira wano tuli Mpigi Mpambire engoma we bazireegera we tuli awo. Empigi za milioni 3 kitundu we tukugiramu milioni 3 oba milioni 3.3. Tukubirako kweye namba gy'olabaawo ffe abajjolo Quality Properties tulambuza bwereere tetujjaako yadde n'ekikumi yadde. Abakazi mulekerawo okutijja. Gwe n'otijja n'okwata bizinensi yo mbunoogiteekamu omusajja ku ssente eyiyo. Kasooka mbuuze just ng'omusu. Eno story yo mbadde sinabajjiwa budde. Story netandika eti batuuka batya waneero because the last I knew these guys were lovers. They even had omwana wamwita Pinky. Bakolanga lives biki. Chichi what went wrong? Batandika batira batuka batya. Omukwano guno gwatandika bwe guti. Abi gwe banyinga Lydia. Ye yakwanirani Nsambya Mirembe. Kati nga gwe nekulabira omukazi nemukuleetera ate nga kyali wange bwe kityo kyatandika naye empisa mbi z'abasajja okwenda kw'abasajja effugabbi eri abasajja okuwuttula abasajja abavubuka be mugize wansi eyo nga tebategeerekeka bani toyambanga omusajja alabye ssente obukulu mwewalire eddala obeera eri okitegeera omusajja
jono yabirunkupe nga talina dde n'ekikumi ne maama we talaba nakulaba nayo nati tulina bamuyita informat mama Flower bale buli atsobi n'ensambi yali bubi nnyo informat eno data wa mama Flower ebimu akubalo ne mama Flower kyeyagambye nange ne kiyisitazaamu agamba mama Flower wino nga gwotuwadde asuseemu nengamba at least bannange sengejja wadde obusuku tulina bungi happy home yafunira nsambya mirembe mirembe ng'olwakoze erinnya kuki ku TikTok bambi atandise bino be get ready with me biki kati naafuna sponsor ono musajja honorable n'amuteekamu ssente mu bizinensi oba honorable district ngerabidde n'amuteekamu ssente okitegeera mirembe n'akola bizinensi mu kukyako okwo ono nsambi alina akakazi nga bakyalabika obubi ennyo okitegeera nkyayagala obulamu naye ng'amawulire gabeera amatuufu kati ono mugjeewo teekawo omusajja naye era nebigabanga matuufu era ffe nga ffe nokuba gudi sisula bulungi tuddeyo ku nsambya bedi okitegeera nsambi alina omukazi we naye we bamulabira mirembe omukazi n'amusuulawo n'agenda naani ne mirembe era emikolo gyali liitiriityawo gyali za nsambi alaba mirembe n'abalirawo haddiiru omukazi agenda kumuteekamu ssente omukazi akolere bukino okitegeera nsambya n'ava kwoli omukazi era ffe okutegeera nsambya n'ensambya okutandika okubeera nti alina ku kasente yali lwani lwamirembe nti nsambya ye siponsa buli kimu oluvubuka lwavu tolina dde n'ekikumi nga sente zazi mbuki mbwe ebyo ebitanda bivaamu sente mmeka ezo ebyo ebitanda osobola okulinnya ennyonyi n'otambula n'ozunga ogenze China ogenze Dubai omugagga bamubyeyo oba temugwa butakolabire biddaami ominga omunayiga okukola eddaami tebajja bayisa mmanji wa nnyumba naye bannaye bwana ngoyasama nsambya furniture yavuddeyo n'ayogera ku bino byonna kati obusiru bwa nsambya okumanya abasajja abamu basiru okimanyi obuzibu buli apo gwe kati ayogera ku nsongero gweyogera nga mukyala n'omusajja yogera kale nange nja kujja obusiru bw'abasajja abanaku abaliyo abamu bakuyambye bakujje mu kubeera nti oli musiibuufu bakutadde ewantu ogumidde n'ogenda n'okola obwenzi mirembe yali ateeka mu nsambya yamuteekamu ppaka kati nti ne kaakati nsambya abadde atiitiira amanyi bannange bizinensi omukazi agenda kuzijjako bizinensi yamugambye itizoke genda zikola ki zikulekera because nazikukolera out of love nekikola out of love mu bigambo bye yabyogedde bajjasobola migambo bya mirembe muka audio ali bagamba mbu mirembe yafulumizzaako ka audio kasoke kanonye waleeno kanonye katambudde gwe noonyaawo mirembe recording okitegeera maaso kati nsambya obusiru bwe yakola kujja ku social media bino byonna tetwandibitegedde lwakuba olugambo lwaliwo mu nfunda naye nga tetukola ki tetuli confirminga akolagana n'omuntu bamuyite musirusiru naye awo mbeera sikubye nnyo akola n'omuntu ate reasoninga bulungi bamuyita Naalongo omumanyi oyo omukazi Naalongo ajja alaga nti akuba naye nga tamanyi nakyakola ki nga kyakuba basooka ne batukubisa mbu Lidia yayonoonye obufumbo bya mirembe era bakanyagamba mirembe eddayo ofumbe nga lwaki addayo ow'omusajja gwateekamu ssente nga lwaki addayo mwabagamba mirembe sonyiwa omukazi atannazaala ki ekimuzza mu bufumbo gwe bawutula tewali kintu kibi ng'omusajja akuba omukazi ekyo kiba kintu kibi nnyo oli mwavu gwe mwenzi gwakuba abakazi buli kimu ekibi kibeerako oyo omusajja bu audio bungi nnyo naye mirembe
kale lwakuba njogezaamu obusungu awo audio njagala muwulire ka audio kano bannayinzi kefunyeeko bawe abo yabadde yeetonda nsambi yatusesane segeza yakiriza byobadde ogera badde bituufu yeetonze buodyo bwafulumye nga yeetonda yeetondedde nno ddala nsonyiwa bambi biki kinagamba nti manyi otya okubeera nti bizinensi yo gyokola ki gyotira mbu ebintu ngenda bitwala naye sigenda kukola ki kubikujjako because I did it out of love naye abakazi mulekerawo okusiriwala mu bintu bya love ate bala abasajja bemuyamba yambako kitini kati wabeera kukoledde ekintu nawe osobola ogamba because ankoledde kino let me do this naye omusajja atakuyambe kati mazima ddala Mirembe ensambe yakuyamba ki yakuyamba ki tewali kyeyali amuyambye nze nina soosi eyo sitole ngiinako soosi nsambye vaayo tugambe kino kye nayamba Mirembe akyogere tewali there's nothing kati ndegedde gwe gyojja dda tawo wamama fula katiulwa mama fula kati uze mukano ka audio But it's not I'm doing just quick and I'm not going to touch that because I know it's what you feel. I'm not going out of that, so I'm touching nothing. Oh, Mirembe yafunye just yafunye ya mupazi. Oyina ku namba ya Mirembe. Enamba ya Mirembe kale tasobola nagikwata. Ni namba njiina naye. Yatugoye fema na mawulire. Tayagala na byogerako. Kati ate ka audio ke nawulidde nga Mirembe agamba nti did you beat me or you did awo nga ayagala oli ayatule lwakuba ye yagula Nalongo okujja mu kifaananyi ng'alaga nti Mirembe ye mubi nsamba ye mutuufu kati nga yawakana agamba mbu ye nsambi etakubangako Mirembe kyokka nga Mirembe ye akimanyi bamukubanga okitegeera kivuga nkugamba naye abakazi tuve ku basajja abakopi omusajja omusanga nga mwavu toyamba lekeraawo tusibya mwavu faba mutusyali bavu mukazi funa omusajja omugagga tunonya kwebbulula kati fe abanaku tusigale anti woyamba omunaku atuuka n'akafuula kamanyi kyokka waliwo omuyimbizi gwenjagala uliriza waliwo omuyimbi gwenjagala ye w'omunyiza akugoba bugobi yafumbisa aliwo omulala okuba kadongo kamu omukazi now mu byonna ebyatuuseewo byonna bye muwulidde nsambe yavuddeyo n'akola audio and a video and I think this was the last video gyayogedde ku nsonga zino njagala fenna tulabe video eno then kwe tugenda osinzirira okuba nga tumaliriza discussion eno nsambya omwami bwe tubadde twogerako bwe twakyuzinga okuba bwe twakyuzinga bituufu kwaki why you saying akyuzing teyabikkiriza yabikkiriza olwo kasooke tuwulirize audio eno then tujje tukusomera ebbaluwa ne banaabana omukazi atadde ekibaluwa bakuntumye. Let's listen to this then we come back. Mwasuze mutya mugamba ki kansubire nti obulamu buli bulungi omukama yebazibwa abooluganda kakati nabagambye nti ensonga zikwatagana ne mukyala wange nange ne bizinensi zaffe zandibadde nyangu nnyo za kusootinga za kugonjoolwa era tetunneekubirako mulanga nti tulemereddwa
nabagamba ko tulina abantu ab'amaanyi mu ggwanga tulina family family zaffe za ddiini nnyo bantu bali owibaami oyo tebasobola kukera ku maca ne bagamba nti tulemereddwa Ivan tulemereddwa Irene naye mmwe banji wadde omuliro mu abantu abateetoolodde mikwano gy'oli mikwano gyange mmwe mutuleetera ebintu bino okutukozesa ensobi sometimes tusirika naye ate olaba nga buli kimu kiri mu kuggwaawo oba olina okuvaayo gy'oyogere kuba ekitosirisa ku protectinga business family ng'ogasseko n'ebintu ebirala n'obulamu ne kati ebintu ebituuse ku social media bisajjuse tetukyalina kye tuprotectinga business bulamu biki bina tulina abantu bangi abatuwalana oba batatwagala buli muntu akirina omuntu mwene njega asobola okujja n'ankola ekikyamu ne beekwasa nti mukyala we yakikoze Ivan lwaki yalidde obutwa mirembe lwaki yagudde ku accident so abantu bangi ab'emitima emibi oba abalabe be tulina abasobola okukozesa akaseera kano mu bukyamu ate ne twekwasa each other so mbadde nsaba nti abantu abali mu kutuwabula oba okutuwa amagezi basooke batuleke tewali nsonga y'amaanyi nnyo gye twekola nze ne mukyala wange esobola kulema kugonjoola teriyo tewaliwo kiriwo ky'amaanyi kisobola kutulema kugonjoola nze ne famire yange y'abayiriini abanene abantu ab'amaanyi naye abantu abagala twawukane ate ebalaga nti ebagala tugonjo bebaze okugonjoola tebisobola kukola tewali ngeri gye bigenda kugonjooka ng'ate abali mu kutuwabula ku social media bagala twawukane kitegeeza tebigenda kukola buli lunaku bigenda kuba byongerako obweyongezi mbadde nsaba musooke musiizinge fire abantu abali mu kuvuma bizinesi zaffe mukyala wange biki musooke musiizinge fire kuba mwe abata abasinga okubeera ku social media abalaga nti mulina proof of everything era abawabuzi ate mmwe mutaddewo amaanyi amangi ku kwawukana n'okulinyirira bizinesi zaffe n'okuvumirira famire zaffe n'okukola ki si kituufu tusooke tukakkane bannange tusooke tukakkane mukyala wange mwagala nnyo ate naye anjagala tewali nsonga nnene egenda kutulema kugonjoolwa in between me and my wife nga twegase wamu ne famire yaffe musooke mutuleke kuba tubawaddemu nammwe mutugonjole mugezeeko naye baaba olina atuuka n'okugamba kati gendayo oyogere bulungi naye olikodinga otuleetere audio tuzite ogonjoola ki oyagala kugatta oba kwawula so banaye tukendeze speed tukendeze amaanyi kwagala nnyo Mirembe Beddings njagala nnyo bakirenti bange abazabi buli kimu kigenda kutereera bafans n'abasigadde buli kimu kigenda kubeera okay tubagala nnyo mwe bali kwagira Nsambya Furniture Workshop and Mirembe Beddings gwe yali amukola mu kabina Mama Flower zifunine ka video kama Mama Flower Nsambya musajja munnange funa ka video kama Mama Flower kubo lya chorus n'ogenda mu ly'ettaka kyokanga abanja abaana Nsambya sege tayina mukazi wattu tayina kyobala abagamba mbu adde yafumbe kuki Nsambya inaba yesala bali abalungu lwaki Mirembe tazalira Nsambya nga lwaki amuzalira give me 2 minutes bawe ekyo tewali strong reason of course bawe era gyali gyakutula it is not a master anyambe muki okumuzalira nze muteekamu kitegeera nze muteekamu olaba n'ebyo ebintu olaba kwaki Nsambya asagamba mbu ceasefire biki tugenda bigonjola tewali kyogenda kugonjola boy lwakuba okimanyi bulungi gwe yeetaaga oyo omukazi era okoze kyonna okumwegaya naye omuwala agaanye wobeera just kukkiriza bantu bangi like relationships ziganye and they walk away peacefully try make wine ne mukazi we oli omuzungu bayawukana mu bulungi buli omu nafuna omubeezi omutuufu kkiriza ate ekibiye kye yeerabidde nti bino ebintu yabireeta muki mu mawulire yo omukyala yetayogera kalwa kubayitira mu bantu balala naye Mama Flower ceasefire Mama Flower bwino asusa atandise n'otuswaza yeyalesa amawulire nti Nsambya yakola lupanga Nsambya lwaki okola omukazi mu kabina naye ebintu abo bikomye Mama Flower tulirawo n'avuma n'abaana Mirembe Beddings n'afulumya ekibaluwa bakuntumye nga Gloria yakifulumiza ne bamuvuma mbu omuntu it was legit
It is legit. Kanti bayisizemu katono nnyo. Public notice. Kyafunibwa ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwa March 2026. Yagamba bw'ati. I, Mirembe Irene Nagawa, of Mirembe Beddings and Curtains, wish to inform our valued clients, partners, followers, and the general public that I am no longer in a marital partnership with Ivan Seguja. The decision is based on personal reasons best known to him, and I will not be discussing this matter in the media. We recognize that we continue to operate within a shared business environment at the Nsambya branch, and we value transparency with our clients. Amasanyalaze gavuddeko ne kanji basomere mwaba n'amanya. We would like to assure all our customers that 1. Business operation remains ongoing. 2. All services and commitments will continue as scheduled. 3. There is no disruption to customers' order, deliveries, or client engagement at every day.